era leka babeere n'obuyinza ku nsi bo abantu basalengawo bwe baagala ensi yaabwe efaanane n'embeera zaabwe ez'obulamu zifaanane. Nze naawe ne tuweebwa obuyinza n'okusalawo butya bwe tusobola okubeera ku nsi. Nyongera okukikkaatiriza buli asobola okuwulira eddoboozi lino aliwulire nti obw'omubiri bufugwa obw'omwoyo. Obwongo bumanyi naye tebutegeera, naye obw'omwoyo bumanyi era butegeera. Buli kintu kyonna kye tukola mu nsi eyaffe ey'emibiri kitandikira mu nsi ey'emyoyo. Kyava agamba nti leka obwakabaka bwo bujje, era tukiggumiza nga tugamba byonna ku nsi bikolebwe nga bwe bikolebwa waggulu, kubanga omwoyo gwe gwatumwa okujja okubaako mission gye gutuukiriza mu nsi. Okusoomooza kwokka ogwakwolekera kwe kuba nti gwajjira mu mubiri omuto. Omwana oyo muto naye oyo atudde mu ye yakula dda, yamanya dda ekimuleese ku nsi kuno tusobole okumuzaala. Kale obuvunaanyizibwa bwaffe si kukola bingi nnyo, si kulwanagana nansi, wabula kwe kuzuula n'okutegeera nze Sengai najja kukola ki, nenkitegeera, nenkiwa amaanyi gange, nenkiwa ebiseera byange, nenkiwa n'ensimbi entono ezo, nenkiwa n'obulamu bwange, nkikole nga situnuulidde nnyo oba nga sikulembeddwa ekyo kyenfuna, wabula nga nkulembeddwa ekyo kyenteekwa okukola era kyenajja okukola. Amaanyi g'omuntu tegatudde mu bwongo bwe na diguli gy'akoze, gatudde mu mwoyo gwe n'okuyitibwa kw'obulamu bwe eri ensi eno ng'ayitira mu mwoyo gwe gw'alina ogwambadde essuuti eyo ey'omubiri. Kubanga emibiri suuti busuuti ezitusobozesa okufuna oxygen ku nsi tusobole okutambula nga tukola ebyo bye tuteekwa okukola. Kyova olaba nti okutegeera ekkubo lyo kikuyamba obutakola ntalo ziteetaagisa, kikuyamba obutawalana, kikuyamba okukukuumira mu kkubo ettuufu olw'ensonga oba okimanyi era oba okitegeera nti teri muntu asobola kutambula lugendo lwo, taliiyo. Olugendo olwo lulwo ate lulwo wekka. Bangi basobola okutambula naawe naye teri atambula lulwo kubanga ebigere ebyo byebibyo. Olw'obutafuna kumanya kuno na kutegeera kuno, kwe kusigala nga tulwanagana, kwe kusigala nga tuwalaggana, kwe kusigala nga tetufaayo eri abo balala Katonda baba atuwaddeko obuvunaanyizibwa n'obuyinza. Ebyensi birungi, buli muntu alina okubeera n'essanyu, kubanga yagamba mugende muli ensi ngibawadde. Mu kugirya tugirya nga tuyita mu buufu, tutambulira mu buufu obwo obw'okuyitibwa kw'emyoyo gyaffe mu mibiri gyaffe, nga tusigadde mu kkubo eryo nga tukola, so olw'okuba nti tukulembeddwa oba tukulembezza
okulya n'okufuna naye nga tukulembeza okuwaayo ekyo kye tulina eri abalala kubanga mazima ddala ky'olina tekikugasa. Kitandika okukukolera amakulu n'okukuyamba nga waliwo omuntu omulala akikozesezza. Bwe watabaawo omuntu mulala akikozesa naawe tekisobola kukugasa. Eryo edduuka mw'otudde ab'eŋŋanda zo bokka n'emikwano gyo si be bagenda okuligulamu. Bayinza n'okuba nga tebaligulamu. Boodabooda kwokeera okutuula tewagamba nti ogenda kuvugirako mwannyoko oba muganda wo oba kitaawo. Takisi gy'ovuga totwala baana bo na mukyala wo na baŋŋanda zo na mikwano gyo. Buli kintu kyonna kye tukola tetukyekolera, tukikolera balala. Ekitegeeza omusingi gw'obuwanguzi mu nsi kwe kuwaayo ekyo ky'olina eri abalala. Abalala bwe basiima balyoke bakuddize gwe ky'oyayaanira. Omukisa gwe weetaaga wazaalibwa nagwo, naye okusobola okukula gutuukirire ddala mu kintu ekyo ky'oteekwa okubeera ate gwekwese mu bantu abalala. Teri musajja kazinga. Buli muntu yeetaaga abantu abatuufu abateekwa okumutembeeta n'okumukwata ku mukono okumutuusa mu bwakabaka bwe, kubanga buli muntu eri obwakabaka bwe ayanjulwayo balala. Amaanyi tegali mu mibiri, amaanyi gali mu myoyo gyaffe. Kyova totunuulira mwana oyo ng'olowooza nti olw'okuba talina digiri nti tategeera. Nedda. Newankubadde bagenda mu masomero ng'okutegeera kw'ensi bwe kugamba nti obw'omwoyo bulina amateeka agabufuga n'obw'omubiri bwe butyo. Waliwo amateeka agafuga mu bw'omwoyo n'amateeka agafuga mu bw'omubiri. Amateeka agafuga mu bw'omwoyo nga gatandise okukola, ag'obw'omubiri gafa. Teri science asobola kunnyonnyola kutambula kw'omuntu ku mazzi, taliiyo. Teri science asobola kunnyonnyola kutambula kw'omuntu mu bwengula, taliiyo. Tekisoboka kunnyonnyolekeka mu science ow'ensi, wabula mu bwakatonda kye kintu ekisembayo okuba ekitono. Kale nga tutegedde enteekateeka y'obuufu bwaffe mu mibiri y'ensibuko y'okukulaakulana kw'omuntu, batono abayingira mu kintu kino okukisabuukula n'okukigaziya omuntu asobole okukitegeera nti tofugwa ebyo by'olaba ebweru w'obulamu bwo, ofugwa ebyo by'otalaba mu bulamu bwo. Okusoomooza kuli eri ggwe, okukkiriza eryo eddoboozi eryogera munda mu ggwe ky'oyita ekintu. Ng'omaze okutegeera olugendo lwakyo olukubikkuliddwa, olwo n'olyoka onoonya amagezi ag'ensi, n'ogenda mu matendekero ne mu zissettendekero okutendekebwa mu kintu ekimu, naye ekintu ekyo kyalibadde kifugibwa era nga kikulemberwa eryo eddoboozi lye wawulira mu ggwe nti wali oyagala bujjanjabi na kubeera musawo. Ekitegeeza nti k'osoma obusawo si lwakuba owulidde nti kitunda, wabula lwakuba owulira muli okuyayaana kw'omwoyo gwo nti lyeryo ekkubo lyo. Kubanga bw'obusoma nga si lyekkubo lyo, mazima ddala onoobulekawo n'ogenda okola ebintu ebirala. Okusoma obwamakanika nga si lyekkubo lyo, ojja kubulekawo ogenda oyera empya. Okusoma obusomesa nga si kkubo lyo, osobola okuwaliriza n'obukola ekiseera, naye abaana tebayita nga bwe bateekwa kuyita, kubanga totambulidde mu maanyigo, toli mu buufu bwa maanyigo. Okusoomooza okwo kunene nnyo naddala eri amawanga agaffe agaakwekebwa okumanya n'okutegeera nti ebintu bino byakwekebwa ne bituggyibwako so nga biri mu maaso gaffe.
ne tutatwala biseera era ne tutafuna mukisa kunnyonnyolwa na kubikkulirwa tusobole okubyafumiitirizaako n'okubitegeera. Omuntu kyava yeebaka n'aloota, kyava afuna ebirowoozo muye ng'abadde atambula, kyava asanga abalala ne boogera eri naye, ne boogera eriye, ne bamubuulira ebintu eby'enjawulo. Nga bwe tujja ku mpewo ne tubaako bye twogera. Ebeerayo gwe bikoledde amakulu ennyo ku lw'omukaaga olwo, n'agamba leero ntegedde nnyo. Okuyaayaana kw'omwoyo gwo. Buli muntu yenna gw'olaba atambula mu nsi, wansi w'entobo y'obulamu bwe oba obw'omwoyo bwe, waliwo okuyaayaana okubaako ky'azuula, okubaako ky'ategeera. Ekyo ky'ategeera oba ekimuleetera okudda eno n'eno asobole okufuna okumanya okwo n'okutegeera, mwe mukwekeddwa ekkubo erirye mu nsi. Sirina biseera bikuwalana, sirina biseera bikukyawa, kubanga kyendi naawe kyoli byanjawulo. Kale kozesa kyolina onyambe era oyambe n'oyo akuliraanye. Nange nkozese kye nnina nyambe oyo muliraanwa wange yikaakana mpulira ku ssaawa zino. Buli muntu ng'akoze ekyo n'akola ekyo n'omutima gwe n'amaanyi ge n'obwagazi bwe n'okwewaayo kwe, ensi eno yalibadde nnungi okusingawo. Lwaki era be baamu okusoomooza? Kubanga waliwo abatategedde byabwe ne baagala bakole eby'abalala ate babibeeremu ekiseera kinene. Naye ng'amazima naawe tuulamu wansi weebuuze, by'okaayanira ne by'olwanira obitwala wa? Weebuuzeemu muli, by'okaayanira ne by'olwanira obitwala wa? Tolina gy'obitwala, ojja kubireka. Oba oyagala oba toyagala, obuvunaanyizibwa obwo bw'olina okuweebwa ebyo by'olina kwe kubikozesa okugasa abo abakwetoolodde n'abo b'olisisinkana mu buufu bw'olugendo lwo. Oluvannyuma ng'obawadde ekyo ky'oteekwa okubawa, balikwata kye balina, naawe ne bakuddiza ekyo ky'oteekwa okuba nakyo. Kyenva nkusaba makya g'olwaleero, tosituka kugenda kulwanira kikuli wala. Omuggo gwa muliraanwa tegugobango, baakimanya nti ekikuyamba era ekikutaasa oli nakyo. Ne we tutudde olwaleero w'owuliririzaawo kye weetaaga weekiri. Ekikusibyewo okubanga totambula si byebyo by'otolina, wabula byebyo by'olowooza by'oteekwa okuba nabyo osobole okubeera ky'oyagala. Mu kulowooza okuba n'ebyo by'olina okuba nabyo ng'etteeka, kye kikulemesezza okulaba omukisa mu bino ebiringa ebitono by'olina, kubanga Katonda ebinene abikweka mu bitono. Ayagala okuwangula mu binene, ategeera amateeka agafuga ebitono. Gwe wavaawa mu butono. Omusajja ow'amaanyi ow'enkya Katonda amukwese mu kaana ako akaddugala ku kyalo. Omukazi ow'amaanyi ow'enkya Katonda amukwese ku kaana ako akawala, buli omu kanyooma. Tetutendekeddwa kutegeera bino, n'ekiseera tekijja kubeera wala, tekinaabangawo buli kiseera. Okutegeera bye tulina okutegeera ate tubikole. Kyenva nnyongera okubakubiriza mu program Manya Kyoli, manya omulimu gwo. Leero enzingu ziri 27 ezooba lya Museenene, Ddaaza 2021. Ebulayo ennaku 3 zokka oba enzingu 3 zokka tumaleko omwezi ogwa Museenene nga gumaze okuggwako,
tewaliddamu kubaawo museenene 221. Ebiseera by'olina mu lwaleero bikozese. Kola mu lwaleero ng'olina endowooza nti olwaleero teruliddamu kubaawo. Gwalukoleramu lukoleremu ng'okkiriza nti toliddamu naawe kubaawo. Teekayo kyonna ky'oteekwa okuteekayo mu biseera bino, mu nnaku zino, okole ky'oteekwa okukola. Kyetuva tubakubiriza mu program Manya Ky'oli, manya omulimu gwo. Manya ky'oli. Bw'ozuula ky'oli mu nsi oba otegedde omulimu gwo. Guno gwe mulimu gwange. Ono John Nsimbi ali wano naye akola ogugwe. Kati talina ngeri gyampalanamu kubanga tujja kuwaanyisiganya bifo. Gwakola sigusobola era naye ndowooza tasobola kutuula eno ntebe. Sekkono tawaanyisibwa. Kyetuva tubakubiriza mwenna munoonye okumanya n'okutegeera. Munoonye okumanya n'okutegeera. Dr. Lutwama George ayina kye yansomera n'anzijukiza kubanga mu program eziyise emabega twayogera ku kintu okumanya, okutegeera n'amagezi. N'abaako kyansomera nti saakijjaayo bulungi ye nga bw'alowooza bwe kyalina kuvaayo. Nti mwana wange, wa amagezi ekitiibwa. Muwulirenga okuyigiriza kwa kitammwe, mutegenga amatu okumanya n'okutegeera. Kubanga mbawa okuyiga okulungi, temuvanga ku tteeka lyange. Kubanga nali mwana eri kitange omugonvu era eyayagalibwanga nzekka mu maaso ge. Era yanjigirizanga n'aŋŋamba nti omutima gwo gunywezenga, omutima gwo gunywezenga ebigambo byange. Kwatanga ebiragiro byange obeerenga omulamu. Funa amagezi, funa okutegeera. Togeerabiranga so tovanga ku bigambo eby'omu kamwa kange. Togalekanga, nago ganaakukuumanga. Ogaagalanga, nago ganaakulindanga. Togalekanga, nago ganaakukuumanga. Era ogaagalanga, nago ganaakukuumanga. Gagulumizenga, nago galikukuza, galikutuusa mu kitiibwa bw'onoogawambaatiranga. Galiwa omutwe gwo engule ey'obuyonjo, galikugabira enkuufiira ey'obulungi. Kale mwana wange, wulira okkirizenga ebigambo byange, n'emyaka egy'obulamu bwo giriba mingi. Naakuyigiriza ekkubo ery'amagezi, naakuluŋŋamya mu makubo ag'obulongoofu. Bw'onootambulanga ebigere byo tebifundikirwenga, era bw'onoddukanga teweesittalenga. Nywereza ddala okuyigirizibwa, tokutanga, okwatenga, kubanga bwe bulamu bwo. Byonna tujja kubikola, naye bwe tunaanoonya okumanya n'okutegeera n'amagezi ganaatuwa ekitiibwa. Njagala okubeebaza okerera ku puroguramu eno Manya Ky'oli, manya omulimu gwo.